Sabula Bingo ofureka gwirawo wewangulira omudiri gw'ensimbi mu kazanyo Sabula Bingo wano ku Jabasa buli lunaku beera namukisana wangula ensimbi mu Sabula Bingo wakati mu programu za CBS emisana n'ekiro gweteekako 2,000 zokka ezinankuyingiza mu kazanyo Sabula Bingo ku Jabasa Fama onyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala olwoyingizeemu piniyo oweereze awo kiba kiwedde tofa bwavu Sabula Bingo wano ku Jabasa Fama. Aba Ukraine basisinkanye omulundi ogusoose e Saudi Arabia okuteesa ku lutalo wakati wa Russia ne Ukraine. Biki bye batuuseeko? Ensonga ze batuuseeko zibadde ziwera kubanga ekyamazima eno ebadde ensisinkano ya byafaayo. Ekisooka yensisinkano yasoose bokya Trump ne Zelensky batabuka wabadde wakayita wiiki bbiri ng'ababiri batabuse mu White House bwe batabuka Trump n'alangira nti n'obuyambi abuyimiriza obugenda e Ukraine omuli ogw'emmundu omuli n'obwogabana amawulire ag'ekikesi mu by'ekijaasi. Kakati ensisinkano eno egenza okubeerawo ng'ebyo tetunnabyerabira wiiki nga bbiri ze tukubye amabega. Ekirala ensisinkano eno egenza okubaawo nga tujjukira nti waliwo ensisinkano eyasooka wakati wa America n'eggwanga erya Russia era nga bali ku lutalo eyayombye ennyo Ukraine n'eyombye ennyo n'eggwanga n'amawanga ag'enjawulo ku lukalu lwa Bulaaya agawagira Ukraine. Wabula Marco Rubio era mu kiseera ekyo yategeeza Ukraine n'amawanga ku lukalu lwa Bulaaya nti temusaanye kweraliikirira gye binaggwera nammwe mujja kuba muyingiziddwa mu nteeseganya zino. Era ndowooza ekigambo kya Marco Rubio omuntu kati agoberera politics ono ayina okukitwala nga si kyakuzanya. Oyinza n'okuva ku bya mukama Donald Trump naye ebigambo by'osaana okubyetegereza ku buli mutendera. Osaana okubyetegereza ku buli mutendera. So ku nkomerero kyeyayogera Marco Rubio kituukiridde nti ne wabeerawo ensisinkano kati ng'eri wakati wa America ne Ukraine. Bagenza okusisinkana America ng'ekina ekiwandiiko kye yabaze. Mu kiwandiiko kino eyagala wabeerewo okusooka okusirisa emmundu okumala ennaku 30. Ebiri munda omwo tebannaba kubyanjula kubajjukira ate balina okumala okwegeyaamu ne Russia. Naye mu principle Ukraine yo yakkiriza nti neetegefu okuzikiza emmundu okumala ennaku 30. Kakati mu nsisinkano eno Trump yasindise Minisita w'ensonga z'amawanga Marco Rubio n'asindikirako n'omuwabuzi w'amakago gwa President ku nsonga z'ebyobutebenkevu. Oyinza omuntu alaakulira ebyobutebenkevu waba okiyita omuwabuzi omuntu wakitegeera mu context ya Uganda ayinza okukinafuya. Twalabyeko omuwabuzi wa President ng'ali ku lukuŋŋaana lw'ebyobufuzi n'agamba nti mbadde ndudde okulaba mpa omukisa nkusanyuse. Kakati bw'okozesa context yeeyo atuwuliriza ayinza okulowooza nti bw'oyogera ku Michael Waltz tuwogera ku muwabuzi afaanana bw'atyo. Ono yavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobutebenkevu mu maka g'obwa President. So kakati Michael Waltz ne Marco Rubio Trump be yasindise ate ye Zelensky n'asindika akulira ebyemirimu mu office ya President Andriy Yermak be basinkanidde e Saudi Arabia. Ampuliza nkutegeezeza nti America yabaze ekiwandiiko ng'eyagala Ukraine ekikkirize ne Russia yasoose kukyanjulira Ukraine nekkiriza nti neetegefu okuteeka wansi ebyokulwanyisa okumala ennaku 3. Kati buvunaanyizibwa bwa America ekiwandiiko kye kimu okukisitula ekitwale eri Russia ne Russia ekikkirize bwekikkiriza olwo emmundu ojja kuzikira okumala ennaku 30. Naye olwo n'ebirala ebyakkaanyiziddwako ekisooka Ukraine bwe yakkiriza okuteesa kwa America Trump n'ajjawo n'envumbo gye yabadde ataddewo ku buyambi omuli ebyokulwanyisa bye yabadde ayimiriza n'okugabana amawulire ag'ekikesi. Envumbo eyo yagijjeewo era mu kukaanya kuno Zelensky ng'ayita mu chief of staff bwe yasindise era nakkiriza nti ajja genda maaso okuteeka omukono ku ndagaano eri gye yalina okuteekako omukono ng'ali mu America ewaayo ebyobugagga eby'omu ttaka eri Abamerica mu ggwanga erya Ukraine. Kale dakiika emu tujjewo obubaka buno tukomewo. 88.8 CBS FM.